Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero waliwo munnaffe wano wampeereza ekifaananyi ky'eddagala eryo liyitibwa mukasa. Oyo ayitibwa mukasa waŋŋambye nti ensi gy'olimu eddagala eryo oliraba bulungi nnyo, n'ombuuza nti lisobola okukuyambako ku nsonga y'okukyalira ensiko, ku nsonga y'okusika. Mukasa oyo aba ajja kukuyambako. Nga bwe ntera obbagamba nti eddagala eryo liba likuyambako buyambi, naye ng'ekikulu kya byonna gw'abeera asika ggwe yeesika ggwe, gw'abeera omukulu. Olina okuba nga ky'okola okitegeera. Eddagala eryo lyewandaze liyitibwa mukasa. Mukasa ajja kukuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okusika. Omukozesa otya? Funako obukoola obwo bw'oba ofunako, beera ng'oboozaako bulungi, bulongoose bulungi, buteekeko mu mazzi agookya, obuwuka bufe, n'oluvannyuma buyengere mu ngalo bulungi. Bw'omala obuyengera mu ngalo, beera nga weetereeza, weeseetinge, beera ng'okwata mu ebyo by'oyenze eno nga bw'osika. Kwata mu ebyo by'oyenze nga bw'osika, abalongo bo bajja kuvaayo bulungi nnyo. Eddagala eryo eriyitibwa mukasa lisikira ddala bulungi nnyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso ne gyegattako mubeere bulungi. Mweraba.